Yes, olutambula wano ku Kimli broadcast. Mukwano gwange ogamba otyaje bali kyonna gyokozeeko. Ndi naawe ntambula naawe era nga nkusaba nti bwe gwe mundu gwokusosa okujja wano bambi subscribinga kubanga mbana bingi ebyokuwa. Ate bo subscribinga kola ne wali ku kantu akalinga akade kubanga ekitegeeza tuteekayo video gw'omu kubasooka okumanya. N'olwekyo mukwano gwange subscribinga nkusaba busabi subscribinga ate osharinge ne video zino. Olutambula jukira nti nze nkola videos mu kaseera kennyini ekintu happeningidde we tukikolera ekyo ne kivaawo. Kati amawulire ge nnina olunaku lwa leero kansubire nti omaze okusubscribinga kikulu nnyo. Geego omwana muwala Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi ono omwana muwala akola ku BBS Telefina. Ate era so ali nnyo mu akola program eyitibwa esinga okumanyibwa ye Kasukaali. Naye olwaleero nno ekindeese okumwogerako si nsonga za BBS Telefina nedda. Omwana omuwala ono omulungi lwondo alabika obulungi, ayogera obulungi, ayogeza ssimbo. Era nga akola ne mu program eyitibwa yolese ekitone ku teekebwa mu Center ba Kunta Production. It's a talent search show. So omwana omuwala ono olwaleero gwenza okwogerako naye olwaleero soogera ku bya TV naye njogera ku industry eno endala eya film industry. Diana Nabatanzi azannyira mu Aromatic Production ekulirwa omwami Ahmed Lubowa. Diana Nabatanzi yayatiikirira nnyo mu firimu gye baazannya eyali eyitibwa Entunnunsi ku Bukedde TV. So naye olwaleero gendeese ge mawulire agagamba nti yayabulidde Aromatic Production. Muzannyi mulungi, aludde nabo, awangadde nabo, naye amawulire agaliwo gagamba nti ayabulidde Aromatic Production. Tujja kutunula bwa kireka film industry oba ne Aromatic Production. Lwaki amawulire gatandise okwogerwa bwe gatyo? Bwe baali nga bazannya Entunnunsi ku Bukedde TV, Diana yali omu ku screen players, yali omu ku batambulirako olugero lwa Entunnunsi. Naye gye byaggweera nga firimu eyo yagenda okuggwa nga Diana Nabatanzi avuddemu. Bagamba mbu awo entabokataboka we yatandikira, kubanga bw'otunuulira olugero bwe lwali lutambula yatuuka ekiseera n'abeera omitted nti bamusse mu ngeri etakkirizika. So n'agibwamu, manyi omuwandiisi asobola okuggyamu omuntu gw'ayagala okusinziira ku kintu bwe kitambula. So yamuggyamu n'agamba nti bamusse, naye ng'olaba nti bw'oba otunuulira adde tanatuuka kuvaamu, enzita gye bamusseemu ate y'omu ku batambulirako olugero n'okiraba nga. Naye bwe kyavaawo baawandiika kaseeri akalala akaali katambula ku YouTube naddala ke bayita Best Friend. Era awo
Aromatic neeretayo abakyala omwali Fifi da Queen ne mukyala Bindeeba. Ndowooza okugezaako okukola replacement ennungi ku Diana Nabatanzi. Era mu best friends yali alina okulabika ng'akola role ya Tanzi etaakolebwa. So kati waliwo akazannyo akapya akagenda mu maaso ke bayita Batenda. Batenda yatandikira mu Batenda, naye yali ayina ne bakola ng'ayina emikolo egy'okugenda okwanjula. Kakati nduwuzera embeera n'avaamu ne bakiteekawo nti agenze Ttake kufuna biteeteeyi bya mikolo. Ovuki nti awo aba avuddemu bulungi, naye ati olugambo lutandise okuyitiŋŋana nti yandiba nga yayabulidde Aromatic Production. Naye kino tekiri nti oba kisobola okuba nga yagivuddemu naye ng'ate si mu bubi, nga wabaddewo okutegeeragana n'okukkaanya lwaki. Nti gye buvuddeko ayina companies bbiri ezamu endorsements ng'asobola ozikolera, kampani eya Baileys ne kampani eya waliwo kampani ekola ebiviiri by'abakyala ebyo, erinnya linvudde mu mutwe. Kati zaamuwa endorsements. Bw'ogattako omulimu gwa BBS ogatteko talent search show, olaba nti bambi omukyalo ono amalibwawo nnyo. Then ogatteko n'ebibye nga ye ayina gy'ayita Tanz Collection. So bw'aba ng'avuddewo nze ate ndaba kiba wise, kuba tekyetagisa kugamba nti yavuddewo, naye bw'aba avuddemu n'aconcentrate ng'asobole okukola ebintu mu butuufu bwabyo, nze am happy about it. Wabula kino kirekawa Aromatic Production. Aromatic Production yo nga yo tekiyina kye kigenda gikosa. Nkugambye mabega awo barecruitingayo ku bantu abalala. Kibiina kinene ekirimu abantu abangi ate abakoze nnyo. Secondly, omwami Ahmed Lubowa muwandiisi mulungi, producer mulungi, ate nga takola yekka, akola n'omwami Kasagga Ssentongo. That gentleman is very good. Waakawe bw'oba mutunuulidde waaka mulungi. Kati tekisobola kubazza mabega, naye ate nga film industry mu Uganda kigikosaamu, kubanga waliwo abantu abatunuulira abantu ng'abo ba Diana nga babemulating agamba njagala kubeera ng'oyo. Kati baba bavudde mu kintu kino nga bukyali, olaba nti firimu ekosebwamuko. Nabadde ntunuulira ku TV emu nga ndaba n'omukyalo ono akola Shana w'abakyala nga naye yali nnyo mu firimu. Olaba nti abantu bagenda beesika. So kati abasigadde mu industry mulwane nnyo okulaba nti abantu tebagivaamu. Ekyokubiri, copyright ekwatibweko bulungi nnyo, nti sente ziveemu ng'abantu zisobola obbasasula. Nti oli ne bwe bamuwa endorsement ekisookerwako ye firimu gy'ava. Keeko nno ke njagadde okuwa. Don't forget to subscribe. Nze Kimuli Godfrey.